bwe nti mbadde yakomezaawo mpapula eri bakama bange eziraga interest nti ngenda kwesimbawo okufuna ttaamu endala kiikira abantu balabeka namama Irene mba mugezezza nnyo tukyalina olugendo luwanvu ajja kujja mu kaseera akatuufu ajja kujjaawo mu maaso awo naye sigenda mukeeza nnyo okumuleeta kati bino ebisooka bikyali osijja musimuleese eggaali yange gyeri ekakuuto tuli mu kulonda kw'abavubuka era neebaza ggaali yange gyeri nti ebyalo 10 bye bansobodde okunsomerako wenzijidde wange byonna nga tubiwangudde badde tebanatuwangula ku kyalo nakimu era naye wetutukidde wano batukubidde ngaebigada ate NRM yo nga terina ne candidate nga tebalinaabo bakandidate bakyakuyimiriza so tutambula bulungi gaali yange gyeri gaali yange tentambulira mu mugongo etambulira ku ground abantu bakoppe bategere nti egaali nono buli omu alina ekimukolera esaaga agamba nti erimbi nayo nnungi abantu bakafuuka bikoze byembulayo okukola bingi naye nga nina ekirooto nti nja kuva mu palamenti nga oluguudo lwekyapa kasense luyina kisabira mukama kinkeeremuwa kubanga bizinesi wezisimuka kutambula kugenda ku nyanja kudda kugenda ku booda nyanja kudda genda so mpulira nga bwe tunakituukako awo ne bwenvaayo kinzigiremu ekibuuzo no tekiri ku bayimbi bokka ne sekta zendala nga bugamba ne balooya ogenda okulaba balooya nabo bangi ogenda okulaba badokita bangi bakuba abayimbi bebali mu layini naye n'abalala badde sinafuna ewaffe muntu aze kujaagala nange nkyali omu ne bwabaawo eri si wange ekifo si kyange kifo kyakuvuganya kiri constitutional tebakivuganyako era jja yenna mwaniriza netujja netuvuganya wano netugana eri nenkamwokya n'akawulire nja kukabookya abeesimbyewo bagamba kimu tebagwa walungi nawabi kukana akajja bagweko walungi wokka kubanja kabakuba ekyo kyo nkibasuuliza tebagamba muntu nti gwa walungi nawabi ngozekuvuganya olutalo agweko walungi wokka kubanja kamuiraga nti nkomawo era mmanyi nti nkomawo ngangina nkomawo tekujja kuba maanyi gange abala galina maanyi gava mu mwe mujja okunsayirawo nti nkomewo ekirungi byenkoze byeyogerera era mubiraba manyi kimu nti nja kujja ddemu twogere kati emirimu gyeno kagigwe nzije ntuulaawo ddemu twetegereze benawe mwanyi temuzikiriza musana kuzokya benawa zibbowa benasibira zibbowa temuzikiriza kufa nga temuŋŋambye abantu bonna benakolera obuguudo temulinda kwonoonekera dda mu mpete kubenga ebintu byange byenkoze mbirabako. Honorable mu kisanja kye kino kyennyini obadde otandise honorable ya project y'abaana abayimbi bannabitone ngo bakwatako etuuseewa era ofulumiza bameka era kyekiddako bw'oba wagigoberera bulungi bano bajjo bwe baalingayo nti nakiteekawo nti at least omwana w'omukakuuto asobola okuyimba mutwaleko mu studio ayimba oluyimba musasulire awo ebisigadde yeyongereyo teyali project yakutambula nabo nnyo teyali program yali project ate project ekulozinga obutafaanana
kati ya closing abaana 10 twabalonda era ne tubatendinga era mujja kubalaba mu mbeera ez'enjawulo kama banalondayo bamukama yalonda balonze bagamwabayaga bannabitone mu biti ebyenjawulo abalala bo obateeseteekedde ki eddala ekako waliwo banga ab'omupiira abazinyi na tournament ndowooza ekyasinze okubeera okuleeta Masaka kyasinze okubeera nemu ttiimu ba aziringa 6 nina ebyalo binakawa emijoozi n'emipiira 82 tulina tournament tugenda giclosinga nga 24 ogw'omunaana era nsuubira wano wajja kuvaawo omuntu omunene ajja okujja okugaba bitugenda okugaba mulimu bodaboda biki okusobola okwempawalinga abavubuka ekisanja kino kigenda kuggwako ng'era copyright ennaba kufuluma ng'ate ekisanja kino lwa disuubira ati nno ate simugenda gikwatako okyogerako ki copyright etambula kati stage kweri nze mmanyi etambula ejja kutambula era ne bwe naabanga balifulumiza terijja tugasizaawo nerijja kugenda bamale disomesa abantu mpola tujja kifuna mumanya nti litambula era mu ekyo nebaza nnyo Honorable Kiyaga Honorable Kiyaga era nze eyo bill nagituma Kiyaga bill kubanga yagireeta abala gavumenti negibuukira bubuukizi naye nga yo bagita Kiyaga bill tukuyozaayoza twabalako okuserena Eagles ng'eweddeyo ne bagamba subiro liyinoni nga ba Eagles tujja kuddamu tuyimbe ffenna ekyo weekiri nembeera nkibagamba lunye nti ekintu ekyo tukyalindako Sekamatte amaliriza alina byatanamaliza gyali kuba twagala tukikolenga waali munayima buyimbi oba ekiba kyala kuddawo kibeerewo ate kisobola kuddamu kubeerawo ekyo tekisoboka tulina gireetanga ka project ne kakolebwa ne kaggalwawo naye tokisuubira kuwulira nti twaddawo buli omu ali ku bibye buli omu ali mirimu gye buli omu ali bize gyali ekyo kyavaawo lwaki tulinda Sekamatte ng'ate mmwe engoma ennene mwe muli mwenna anti kati mwe mulaba ffe nga bwe mutuyise engoma ennene neva abalina ebyafaayo bya Eagles ate tulemera ku Sekamatte weebuuze lwaki tulemera ku Sekamatte atagenda kuyimba nnyo takola ki ne tuwulira okukola ekintu kyonna kyonna nga tuli wamu Sekamatte nga twagala mulabako nga kitegeeza waliwo ensonga mwe bwe mulaba ate ffe si bwe tukola ki si bwe tumulaba so tumusubira mu bbanga ki tujja kubeera tubabuula kuba naffe tukyagala abantu bakisabye nnyo buli lwe batulaba nga tuli wamu era bye babeera batugamba bannange tujja kukikola Mpamisa nti yavaayo n'akusaba otegekewo engeri ya dina egatta abantu egatta Marine National Station dina yeekise dina nja gitegeka sinaba kutuula nkyalina programu tujja kuba tugitegeka tubagatte naye emitima gyo bo be balina ogigatta kubanga abantu wano okukwata mu ngalo naye ate omutima sinze tosobola kugugatta guba gwa babiri twakomanga omaze okuweerera omukyala naye nga akubisa pointi zemu kakatono addamudde emisomo ani Irene tannaba kuddamu kusoma tannaddamu kuba kati nze singa kusoma ku weekend naye kizibu nnyo okusanga Irene ku weekend nga talina amaka so bintu ebyo bibiri bikubagana ate ne mukusoma aba yagala asome yongera afune emirimu akolese ate sente azirike wagenda anonyeki osooka abeere nga bwali ate gwe okusoma ebitabo biriko kibati mukama ekyo nja kubabuulira mukadde akatuufu era mujja kukiraba abantu bayayaana nnyo naye nga bamusaba ajje wamutiisiza ebyobufuzi omukyala naye nga bamugamba ajje yakiikirira abantu no tesimulabamu kuba na interest ya byabufuzi tabirimu nnyo kati Irene ali emotion si bwe muntu agenda okuyimira wali bavume feri tubeera eri n'omuntu yenna n'agusanga mukubo n'akuvuba kati ye bw'onaamuvuba ajja kuwulira nga gwamukoze obubi nnyo kumbe yenekya bizinesi ebyobufuzi so ye katambulirawo naye nga bakuvumye obigumidde otya
emirundi egisinga nze si nze ndabango okutunuulira abanvuma omuntu bwakuvuma kirala n'akuvumye yange kati omutamiivu bwakuvuma wali toyinza genda kuwonyeenya omuntu nti bonna obalaba bali awo bwe batyo kyovula nobaddamu sibaddamu sibifaako nti omuntu akuvuma ng'omulaba si ye omuntu gwosobola okuwa eddakiika 10 omuddemu abatabasapootinze naddala mu creative sector gye mulimu oli muyimbi munno munnabitone munno naye ng'akuyisaamu amaaso nga tewagenda mulwanirira nga sibatekisi nabalabako ngani twaliwo ku musajja oyo King Saha yavaayo n'ayogera ebigambo King Saha yakoze ka freestyle anagamba honorable otayaya butayaya ka freestyle bwe kali ku TikTok nti ki otayaya butayaya gakitegeeza ki ayinza okuba yali ayina byayina naye saagala nnyo omuntu nga mu bintu kubanga ayinza okuba yali ayimba alaba ekigambo nze ndaba ebigambo ebibayimba ebyo bifaanagana nebye baba bayimbye oli nayimba manyaga nze Tony radio gitasone